Okay. Passport trend kwe tuli abaganda baffe mugamba mukya bitambula bitya mwe n'okuva kisinzira mutubegwa gwe musinzira okutulaba amutufudde abamanyi oboolya oba mutuwa vibe ntugeza kola kanti tuzikiza butya tuwane kinja tugeza kola bikantu tuse nacho va weekend nantu gitandise nga tugeza kola bikantu celebratinga omugenzi Moze Radio Week gitubaddemu tugeza kola bikantu celebratinga. This has been the process okumala ebbanga eriwera ko ddala nga celebratinga Moze Radio Week radios ezenjawo zimwe embracing whereby bamala ko time werira ddala nga bakuba nnyimba za radio zokka bannamawulire bangi bawayo obudde nga boogera ku Radio Yekka information ebampitirivu oboolyawo ebyafaayo bingi ebikomezebwawo nga memories ezandibadde ng'oboolyawo okusiima emirimu emirungi Moze Radio gye yakolera. Tujjukira nti Moze Radio Sekiwogo y'omu ku basajja music industry ya Uganda abalina ettaffa eri ne baali bagezezzaako kulabika nti bagasse ku bayimbi abawerera ddala. Ye musajja yakeera nkumatyanga mu Uganda osobola obala chat y'ennyimba 20 ezitrendinga akuliko ennyimba nga 10 nga zonna ziwandikiddwe omukulu Moze Radio. Abasajja ababaddewo mu music industry ba legend bona bagamba how creative and how determined Moze Radio was bakikwatagana ku music no creating. Twamutwaliranga ebbanga tono nnyo okulabika nti atula n'alowooza no coming up with a good, a better and a beautiful song, a hit. Good life mujjuka biseera byawe yayimbira awo balina beef balinangawo ne kamiliyoni naye nga yagenda ngulabika nti akola impact yonna yali Moze Radio. Mukaseera kafaanaganako nga bwe kati atujjukira nti awo nga tutandika celebratinga Radio Week mukyala we yaliko mukyala we Lilian Mbabazi namwandu bwe tuba tugamba kati sima bafuna omwami omulala Lilian Mbabazi yavaayo nayogera ebigambo byali so emotion ebyamukwatako nati embeera bwe yawulika after bwe yafuna amawulire ga Moze Radio nga afule nakyo ekidirida bangi buli omu yavaayo ne yeyama okukola ebintu ebiwerako ddala mujjukira wano Brian White yavaayo n'ategeeza nti ennyumba eri gye yali alise eri owa maama we Moze Radio gye yali azimba n'avaayo n'ategeeza nti agenda gimaliriza era naye n'akolako byasobola ogezaako kulabika nti akolako. Wetwogera olunaku olwaliro bannamawulire bangi beeyiye ekagga gye njogerako yewazikibwa omukulu Moze Radio eno era abeeyiye eyo mugezi wakulabika nti bagattira wamu okulabika nti bajjukira Moze Radio. Tukinajjukirwa nti omukulu Conscience naye bwe yajja mu Uganda ono muyimbi okuva Jamaica ebimu kubonera ku bintu byasobola okulabika nti tayisaako maaso twamula asooka kuwubako lubu lwa kigere eri bangi abaze nga bakikola process by process wabula nti yo family yatuuka time nefunamu embeera ng'egamba nti bano bonna buli omu alina byagala kuyisaawo abeyambisa entana ya radio beyambisa erinnya lya radio okuyisaawo ebyabwe. Waliwo abava ne balumbagana conscious bino bagamba nti bano abaagundi bano bayagadde kufunda kivulu kyabwe naye nga bakiripira ku radio buli omu n'endowooza ye but munnayuganda olwaliro njagala tukomewo we wano family radio yesigaleta mukinefunamu ki buli lwebagenda ekagga okujjukira Moze Radio kinenge gye kigatta ku family kinenge gye kigatta ku ebyo Moze Radio bye yalina oba tugenda bugenze ntutula abantu bano ebiwundu of course mama wa Moze Radio mukyala Jane Kasubo tuba tula biwundu tubalekaawo nga bali mukulu mwantu tugenda mu byaffe oba waliwo ekinjao kigeza kulabika kitekebwa ku meza wenjogera bino nga omukulu Pallaso naye akavaayo mabega kawo bbanga sidde n'agamba nti etali musanyufu nnyo bana Uganda yebuza lwaki ambeera n'emitima egifaanaganako bwe yagisena mitima gyako muvaayo mutya ne mugeza kulabika nti musimbanye sida ne mugamba nti this is Moze Radio Week this is Radio Week nenge endongo yonna n'okumanya Moze Radio azali efforts ez'abasajja ababiri that was Moze Radio&Weasel n'agamba nti mu real sense oboolyawo kyandibadde kigwana to celebrate Radio&Weasel Week instead of celebratingako omuntu omu n'agamba mubadde obuzibu bune lwaki mudespise nze ne Weasel okulabika nti mumazeemu amaanyi okubaako ne kyakola muziki okulabika nti naye abane kyagattako because mumulaze nti talina kyali everything flowers ezandibadde ziweebwa Weasel zonna muziziza ku side emu nga mulinga abagamba nti radio yali akola yekka so Pallaso si musanyufu n'enkolero nga bwe faana ey'okulabika nti ensi yonna yonna celebratinga naye nga yekubire ku side emu ey'okulabika nti celebratingako radio yekka ate oli ne bamuleka eri so nga bano endongo boolya bali bamaze ebbanga nga balinga baluganda bwe bati Radio&Weasel nga kizibu nnyo okulabika nti obawula so Pallaso yagamba si kirungi era kyemukola bannayuganda mukikola mu bubi mulekerawo bwe busosoze ne Weasel mwe flowers ze muleme kulinda nga afudde muleke mugambe Weasel was big Weasel was massive was talented bino bijjukira kinkomyawo ku bigambo bole ebyayogerwa ng'omugenzi Radio before his death rest in peace bro radio yavangayo n'ategeeza n'agamba nti tali appreciate by bannayuganda era atuwako ne ku extent egamba nti yayagalako n'okuva mu Uganda agende e Rwanda ng'alaba nti talent ye ateri embraced well tesiimiddwa bulungi eri bannayuganda
wano njagala tusinzire obooli awo gwe tugenda kusinzira tutulundye eno Radio Week voice of course je tuli mu kumaliza olunaku olwaliro gwe munnayuganda kikyolowooza gwe wena abaana abali ebweru tekawo ka comment ko gwe kikyolowooza eno yengeri entuufu ate tulina okulabika celebratingamu omugenzi radio yokulabika tugenda celebrating naye nga ate yo family esigala erumwa abaffe gwolowooza kyandibadde kikolebwa kitya instead of ogenda ekaga ntutula ebiwundu by'abantu bano nti maama wa dusazo tumuleka ayina ebiwundu ku mutima abadde atandise ng'okwerabira mutabani we buli lwe tukijjukiza buli mwaka asigala tumuleka akulukusa maziga ku mutima nkola ki yandibadde ntuufu ogeza kulabika ntu appreciatinga noku acceptinga radio foundation etafaidi ndi yasobola ogeza kulabika nti agatta ku music industry ya Uganda baseball trend kwe tuli afreza gemanya gange fe tuliwo kuwa bipya latest updates zigeza kulabika nti zigenda maaso era nebyo binaveka gabyo nabyo tujja batu bikutusaako buli kimu bitambudde bitya bani abaddeyo bani atasobodde kubeerayo nya akoleddeyo obuvuyo buli kimu njabanzi jabuterevu ngeze kulabika nti nkikutuuzaako otherwise nikoze muganda Atas Raymond yali ku kamera yageza kulabika nti akikwasaganya mu ngeri efanyako ddala bwe tuwerabira subscribinga likinga sharinga video nesobole okusambula n'okutuka ku muntu omulala.